Tulekedde budget tunulako emabega walabe tenti ziyise zonna endala ziziri ziyulise zifuuse bulere enkuba eyiseewo tulekedde budget amasanyalaze wayazikutuse ebiri eno tosobola bitegeera twetaaga ssente obwo bwe bulumi bwa pasita Bujingo. Enkuba yabayiseemu n'esuula tenti zonna mwe babadde basabira. Enkuba yabayiseemu n'esuula waya z'amasannyalaze. Banoonya ssente kuzzaawo tenti endala abantu mwe banaasobola okukuŋŋaaniranga bagire nga basaba. Emabegako abaana babadde babanja Pentagoni nga bagamba nti tusonze ensimbi za Pentagoni naye Pentagoni egaanye okuggwa. Pentagoni bwefuuse Pentagoni n'abakakasa nti tebagenda gizimba kati bagira bagireka baligizimba. Mukama Katonda bwe yawulira omulanga gw'abantu abalaajana twasonda ssente zaffe tezizimbye tusabira mu tenti n'aleeta ekire ky'enkuba ekyayuzaayuzizza tenti zonna ne zifuuka bulere. Olwaliro pasita Bujingo agamba banoonya ssente kuddamu kuzzaawo tenti ndala. Tulowooze nti tenti ze bali mu kusondera ziddewo zo zinaakola omulimu omutuufu, zo zinaawangaalawo. Bamanyi ki ekyayuzizza zino? Kitegeeza nti amaanyi ga Katonda gatandise okuyitaayita ku Canan. Balaba nti endiga zibbiddwa nnyo naye bagaanye okuzizimbirawo. N'obwo obutono bwe badde bakyasobola okuŋŋaaniramu kanabo busaanewo abakulu bakitegeere nti balina okuzimbira abantu bave mu malya g'ensimbi. Wamma tutambula ne Haji Setuba omusomi w'edduwa yakutuusaako pulogulaamu zaffe zino. Haji Setuba omusomi w'edduwa akola ku bizibu eby'enjawulo. Abaagala emirimu, abaagala okugendako ebweru, abaagala okwongezebwa ssente, nammwe abalina ebizibu ng'eby'endwadde ez'enjawulo ezitali zimu, Haji Setuba abakolerako ddala. Omukubira ku ssimu ye 0703 31 39 25 tojja kusigala kyekimu. Tunulako emabega walabe tenti ziyise zonna endala ziziri ziyulise zifuuse bulere enkuba eyiseewo tulekedde budget amasanyalaze wayazikutuse ebiri eno tosobola bitegeera twetaaga ssente. Nedda taata ku mulundi guno tosonda ssente kuzzaawo ziweema. Ekirwadde ekyazinze Canan awo tekijjanjabwa ssente. Bujingo ne bw'onoosonda ssente okubula okuzimala mu nsawo z'endiga nti ozzeewo ziweema, nkulayirira ogenda kuba osiya ensaano ku mazzi, kubanga onaaba waakazzaawo zino era zireete kibuyaga omulala na zaazisaanyeewo. Onaaba waakateekawo empya zireete kibuyaga omulala na zaazisaanyeewo. Bantu bangi bazindibwa ebirwadde ebyo bye batamanyi ne baddukira mu ddwaliro nti babajjanjaba ate ne bafiirayo. Si buli kirwadde nti kijjanjabirwa mu ddwaliro, endwadde ezimu zirinako gye ziwonera. Si buli kirwadde nti kijjanjabwa basawo bazungu, endwadde ezimu waliwo endwadde abazijjanjaba. Y'ensonga lwaki bw'osanga omusawo ow'ekisa ng'omusawo oyo tali kumalya nsimbi, ng'omusawo oyo alumirirwa obulamu, akuzza ku bbali n'akugamba nti mu butuufu tukujjanjaba naye ekirwadde ekikuluma tetukiraba. Mu bufunze kitujjanjaba tetukimanyi. Bwe kiba nga tetujjanjaba tetukimanyi, kitegeeza nti toli wa kuwona. Nkwegayiridde bw'oba osobola sambisaako ku mugulu ogwokubiri weetambulireko. Kitegeeza nti wadde ng'eddwaliro liwonya naye lirinako ekkomo ku kuwonya kwalyo. Wadde ng'eddwaliro liwonya buli ndwadde naye si buli ndwadde. Waliwo endwadde ezisukka entegeera y'eddwaliro, waliwo endwadde ezisukka obujjanjabi bw'eddwaliro, era omusawo ow'ekisa akulikommendinga n'akugamba nti baako w'otambulira. Bujingo Alonsius naawe okimanyidde ddala bulungi nti endwadde eyakuzinze ku mulundi guno tejjanjabwa ssente, era ekizibu ky'olina ku mulundi guno tekigenda kugonjoolwa na ssente. Senga ekizibu ky'obadde olina kigonjoolwa na ssente, nkakasa nti eza Pentagoni weeziri, kubanga wali otusuubizza nti omwaka guno gwe tulimu gwennyini tugenda kutandika okusima omusingi. Essente ezisima omusingi olowooza zigula tenti eziwedde okukolebwa eziyimiridde mmeka? Naawe okimanyi nti ekizibu ekikuzinze si kya ssente, kubanga ssente weeziri, ssente ozirina, era ekizibu ekiriwo si kyakusondera, kubanga singa kibadde kyakusondera kyalibadde tekyetaagisa, kubanga waliwo ezaasondebwa edda eza Pentagoni nga naye wagamba nti omwaka guno basima omusingi. Kitegeeza si buli kizibu ekikuzinze
oba si buli kirwadde ekikuluma nti kigenda kugibwawo na ssente. Waliwo ebirwadde ebimu oba waliwo ebizibu ebimu nga biggibwawo na magezi, nga biggibwawo na kufumiitiriza. Bujingo endwadde ekuluma naawe ogimanyidde ddala bulungi nti bagiyita konfeesi. Yogera amazima nti gwe wanzita nze nkwesonyiwe. Yogera amazima nti gwe wanzita nze nkujje kolo. Ogwo muzimu gwa Richard gwe guli mu kukutawaanya. Nkiddamu, ogwo muzimu gwa Richard gwe guli mu kukutawaanya. Singa tegubadde muzimu gwa Richard ng'okakasa nti ekifo ekyo kitukuvu, ate embuyaga ekisuula yalivuddewa. Ye Mukama tayagala tukuŋŋaaniraawo. Mukama ayagala tusaasaane. Mukama tayagala tubeeraawo tuwulire ekigambo kye. Naye olw'okuba nti Mukama ekifo ekyo yakisenguka dda, Richard ayagala kisenga, nakulaga nsi gwani omutuufu yaani. Nakulaga nsi nti awo tewaliiwo Katonda. Nakulaga nsi nti ebikolebwawo tebiriimu bwa Katonda. Ebikolebwawo tebirina ebigattira ku ddiini ya bulokole. Ebikolebwawo tebirina ebirokolera myoyo. Ebikolebwawo tebirina we bigulumiriza kitiibwa kya Katonda. Ebikolebwawo bikontana ne Bayibuli senga Mukama Katonda awaabaddewo. Ng'okakasa nti yasenga ekifo ekyo oba nga teyakisenguka, mbuulira tenti zaaligudde ziti. Era mbuulira ye Mukama yali yagadde atya Pentagon eyimirire ng'ate nnyumba ye nakati Mukama asula bweru. Kitegeeza nti Mukama Katonda ekifo ekyo yakisenguka dda. Ekifo ekyo takyakirimu. Richard ayagala kulaga nsi ekifo ekyo we mutakyali Katonda. Ekifo ekyo we kyasengebwa amasitaani, gwate ekifo ekirimu Katonda nga ne Mukama yasiima nti kibeewo. Lwaki tenti ziba zigwa nga amasabo go gakyayimiridde? Lwaki ennyumba ya Mukama eba esaanawo nga amasabo gaba gakyayimiridde? Amasabo gakyayimiridde lwa nsonga nti at least Mukama afundako oyo avuddeyo n'agamba nti siri wuwo ndi weeri, oba nze siri musumba ndi musamize. Daani okwerimbika mu linnya lye ery'obusumba ery'ekifaananyi kya Katonda ng'ate okoleramu ebyo ebiswaza ekifaananyi kye, ng'ate okoleramu ebyo ebitajjayo kifaananyi kye. Bujingo Aloziaso kimanyidde ddala nti ekimba ekikuzinza olunaku olwaleero wallahi tekigenda kugonjoolwa ssente. Ne bw'onoogula tenti buli wiiki ng'egwa baleetandala, buli wiiki egwa baleetandala, era ojja kugula okoowa otuuka okudda ku zero nga ssente tewakyali, kubanga ekirwadde tekinnajjanjabwa. Ngulyamani basudde yagamba nti omulwadde w'enjoka tebamunogera lyantunuka. Kakati naawe olunaku olwaleero ekirwadde ekikuluma kirala, ate ozungidde ku kikolo kya ddagala kirala. Ekirwadde ekikuluma bakiyita confess. Please come out and confess nti gwe yatta Richard, era n'ensonga eyattisa Richard ogibuulira abantu, otherwise omuzimu gwa Richard gukyakutawaanya nnyo. Omuzimu gwa Richard gukyakumalako nnyo emirembe. Tolifuna buweerero, tolifuna bwebakiro paka ng'oyatudde nti gwe yatta Richard, ng'owadde n'ensi ensonga lwaki watta Richard. Otherwise senga tegubadde muzimu gwa Richard ng'okakasa nti oyo Katonda gwe weebuuze banga ki. Tenti sezo zimazeewo okuva mu mwaka gwa 2014. Abantu e Canan awo batuula mu tenti ng'enkuba etonnya nejjusa bwayise, n'esuula amayumba, n'esuula agaawa, n'esuula n'ag'amaanyi, naye tenti sezo zibadde zikyaliwo olwansonga zibadde zikyalimu Katonda, naye Katonda yazisenguse gwe weebuuze lwaki okuva lw'owasse Richard tenti sezo zitandise okuyiika. Bulijjo nga teziyiika, bulijjo enkuba tetonnya, bulijjo tebeera mu kibuyaga. Lwaki? Saatandise okugwa okuva Richard we yafa. Kitegeeza Richard ali awo akubanja ekigambo kimu, to confess. Nze namutta n'ensonga eyamuttisa ogimubuulire oba ogibuulire abantu. Gwagala kusaanyawo obwakabaka obw'obulimba nti waliwo Katonda. Gwagala okuggyawo obulimba
gwagala okulaga ensi Bujingo omutuufu yani. Bujingo omutuufu yaliwa. Kakati Alozias Bujingo nkulayirira wallahi nga tonna confessinga nti gwe yatta Richard n'ebirala ebizibu bikyajja. N'ebirala ebizibu bikyajja paka ng'obuulidde ensi nti gwe yatta Richard. Ensi ekimanyi naye ensi ekyagala kuva mu kamwa ko oba Richard akyagala kuva mu kamwa kuba yonna Richard gyali akimanyi nti abantu bakimanyi nti gwe yattaani Richard oba gwe yamutta. Naye ayagala gwe wennyini mu kamwako mufulumemu ebigambo ebigamba nti nze natta Richard. Richard awajja kuwummula mirembe. Simanyi judgment kijjakutegekedde naye awajja kuwummula mirembe as long as kivudde mu kamwako nti yenze natta Richard. Kakati nno gwe okyalina ku ebyo okyali kubya tenti naye gugenda kuleetera ennyinabo. Omuzimu gugenda kuleetera oluwaluko nga tokyasobola kuyimirira katuuti ako oyogere obulimba oyogere amabikka nsamo okaaba obuziga bwagoonya okwenye Richard nti obadde omwagala gugenda kugoba ne katuuti ako kukuleetera endwadde gye bayita oluwaluko ng'oba wakalinnyawo ng'oddukana oba wakalinnyawo ng'oddukana kubanga Richard takwagalako katuuti akaka katuuti kasaanako musajja wa Katonda so si musajja omutemu so si musajja wa sitaani. Bujingo wafuuka omusajja wa sitaani kubanga omuntu ne bw'ovuma buvumya omuntu nga bw'otera okukola oba wa sitaani kyokka gwe wayita ne ku ky'okuvuma n'otemula akatuuti ako omuzimu gwa Richard tegukakwagala kera endiga mwe mukole gwa kusonda naye bintu bingi bikyajja ate mwe endiga eziri ewa Bujingo Mukama Katonda abawadde warning abawadde second chance musenguke ekkanisa eyo musenguke tenti ezo otherwise bwe musonda endala kibuyaga agenda okudda tenti ezo zigenda kugwira mu emitayimbwa gibasaanyeewo kubanga waliwo ekibuga kye bayita Sodoma and Gomora Mukama kye yasaanyawo nga kijjudde aboonoonyi naye yasooka bbawa warning ng'ayita mu Nowerena Nuwa kola eryato n'abayita Nuwa bande mujje muyingira amataba gajja yasamira muli mujje muyingira amataba gajja laboona omusiru mujje muyingira amataba gajja laba kino amataba bwe gajja bonna ne balwana bajje bayingira eryato naye nga kiri too late era bonna basaanyizibwawo n'akakafo kammwe Mukama akalabanga akaalo ka Sodoma ne Gomora ate akafo omuli omusaayi gw'omuntu ate ono yamanyiddwa naye ababadde battibwa eyo mu nkukutu tomooni tobala kitegeeza Mukama lwaddamu okuleeta ekyosaawo. Wallahi ya Mungu ku mulundi guno tekigenda baleka nga musonda busonzi naye kigenda baleka nga babasondera zisanduuko. Nze mbabuulidde musome obubonero then mu akitinge otherwise endiga kye kisolo kyokka kye basala nga tekikaaba naawe ogenda kufiira mu kifo ekyo nga tokaaba. Richard on duty ntiddamu Richard on duty ayagala kusaanyaawo bwakabaka obwo obulimba nti bwa Katonda ng'ate bwa sitaani obwakabaka bw'obutemu obwakabaka obw'okunyagulula ssente z'abantu era Bujingo nkugambye ne bw'onoosonda ssente nga bw'oziddamu endiga zo ne zituuka okutunda buli kye zirina abadde mu mmotoka n'atambuza ebigere nyaawo bwakabaka obwo obulimba naawe ogenda kufiira mu kifo ekyo nga tokaaba. Richard on duty ntiddamu Richard on duty ayagala kusaanyaawo bwakabaka obwo obulimba nti bwa Katonda ng'ate bwa sitaani obwakabaka bw'obutemu obwakabaka obw'okunyagulula ssente z'abantu era Bujingo nkugambye ne bw'onoosonda ssente nga bw'oziddamu endiga zo ne zituuka okutunda buli kye zirina abadde mu mmotoka n'atambuza ebigere ssente ng'aziwadde ggwe abadde n'ennyumba n'adda mu muzigo ssente ng'aziwadde ggwe. Wallahi ya Mungu eryo si ddagala erigenda okuwonya endwaddeyo eryo siri eddagala erigenda okuwonya Canan awo ekizibu ekiriwo ekirwadde ekikuluma
naawe okimanyi bakiyita confess. Wagenda ku musawo ejjagala okwata omuzimu gwa Richard. Bwe wagenda ku musawo ejjagala nga bwe nannyonnyola abantu baakuwa omuzigo omuganda n'embooko ogusiigeko none ogende ku malaalo ga Richard ogakuba embooko 5. Naye watuma butumi muntu ku mulundi ogwo. Bwe watuma omuntu yakuba embooko 6 omuzimu ne gutoloka. Era omuzimu gwe guli mu kutawaanya wadde ejjagala. Nonnyinyonnyola omusawo lwaki biganye n'akugamba ensonga eno gyekwatiremu weegendereyo. Ogenda okwegenderayo amatumbi g'obudde nga Richard yapalukira dda ku miisa eri gye mwasooka okukola ng'otumye omuntu. Era Richard yali e Canan awo yakusumbuwa. Omanyi tubagamba ffe Abaganda nti abafumpewo era batambulira mu mpewo. Yensonga lwaki walabye ng'empewo etabadde ya bulijjo yakuzinza awo e Canan n'esuula zitenti kati owoloma. Naye gwe sooka weebuuza emyaka 10 gy'omazaawo nga musabira mu tenti lwaki Richard amala kufa? Kino ekintu nga kino ne kiryoka kijja kitegeeza Richard on duty. Richard ayagala ekintu kimu, you to confess and to give reason why you killed him. Awajja kutebenkera emirembe. Oba naawe osanga olifunira emirembe mu kkomera gy'oli booli. Omanyi omuntu osobola okubeera ebweru ng'emirembe gikuweddeko. Naye nga ebakusiba osobola okufunira emirembe mu kkomera. Oba osanga bwe kinaava mu kamwako ne bana abakubikkirira bajja kiraba nga tebakyalina kyakubikkirira bakuteeke mu kkomera. Oba osanga mu kkomera yo olifunirayo kalembereza. Naye ng'okyali bweru nga tonna confessinga nga tonna wansonga nsi lwaki watta omusajja, wallahi okyabonaabona nnyo n'emmotoka mw'oli bootudde ya bulletproof erisituka mu bbanga ng'omuyonga. Gwerindako nze nkubuulidde. Otherwise baganda bange ne bannyinaze mbadde ninawo ka request katono nnyo. Munsaasire busaasizi munkoowe ng'obbeetalangako. Naye mbannyonnyola ne mbagamba nti bino ebigambo bye twogera bwe biba tubigatta ku nsi situwagala bigatteko bugassi kuggwa ayagala enkyukakyuka. Naye njagala bigatteko oba tubeere wa mugaso gye muli nga tuli era ba mugaso eri ne bannaffe bambi abali obubi, eri ne bannaffe abalina obwetaavu. Waliwo omukyala yankubye essimu ogw'E11 gw'omwaka oguwedde. Omwana we baamutemako okugulu bambi, boda yamukuba ne bamutemako okugulu. Naye nga yeetaaga okugulu kuno okuli artificial kwa $900. Nasooka ne ndizisitinga nga ngamba nanga abantu bananneetamwa okusolooza ennyo, abantu banankoowa. Naye bambi oluvannyuma lw'emyezi egiyise omukyala yakomyewo mu inbox yange okuusa eggulu. N'agamba taata gwe gwe mbaddemu n'essuubi. Omwana wange tasobola miggo. Gwe gwe mbaddemu n'essuubi okufuna okugulu okuli artificial. Ntaasa, nnyamba. Nange omwana wange addemu atambule nga baana banne. Kwe kubasaba mikwano. Baganda bange ne bannyinaze mutaase nze. Muyambe nze. Njagala mulage ne ku nsi nga bwe muzze mugiraga omugaso gwange nti okubeerawo kwange si kwererejja bwererejja. Naye nsobola okutuusa ku mukono mu bantu abali mu bwetaavu nga mpita mu mmwe. Mbadde mbasaba busabi. Muli bazadde, muli bataata, nga bulijjo bwe nzija mbasaba ne munnyambanga ku bantu abanjawulo, nga bulijjo bwe nzija mbasaba ne munnyambanga ku bintu eby'enjawulo, mbadde mbasaba. Ne ku mulundi guno kino ekizibu mukinnyambe. Mbadde mbasaba kino ekizibu mukinnyambe munsondereyo $900 nfune okugulu kw'omwana. Omukyala ayongere otwenyumirizaamu, ayongere okukiraba nti bwe tugamba nti Nuupu yajja kununula nsi tuba tukitegeeza. Amalwaliro ga gavumenti ku bantu ng'abo abawejjere gaali badde n'enteekateeka yaabwe naye teriiyo. Olw'okuba nti ffe be balabanga gavumenti yaabwe kubanga ffe be baalonda, yensonga lwaki bagenda mu malwaliro ga gavumenti ne batasangayo kibatutteyo baddukira gye tuli. Badde mbasaba tetuswaza gavumenti,
munsondere y'emitwalo 9 era nze mumanyi enkola yange mbibaleetera wano ne mba feedback ne mbagamba nti omukyala wuuno akoze bw'ati ne bw'ati okugulu kuno tukufunye nja kuba mbategeezaako naye mbadde mbasaba munsondere y'emitwalo 9. Amiina. Yezo n'ensonga ezigudde wa Bujingo. Musajja watwale mu kusattira tamanyi kikyazzaako. Tamanyi lwaki omuyaga ogw'amaanyi gubalumbye mu nkuba ebadde etonnya. Gutikudde obutenti bwonna obabadde bakuŋŋaanira okusaba. Kitegeeza nno nti bw'anaaba tazimbye Canan bakyasabira nnyo mu bisooto kubanga ne butenti mwabadde beewogoma bugenze. Kati batandise ate kusonda mu bantu bennyini basonda ate basooke bagula ettenti nga bwe bongera okusonda ne Pentagoni ezimbibwe.